amawulire gabuutikidde. Poliisi erabudde abeefunyiridde okuvuga ebinaala n'amaato mu budde obw'ekiro nga batambuza abantu nti Yaakunnyikiza ebikwekweto byayo. Kididde akabenje akalala akagudde ku mazzi ekinaala bwe kyatomereganye n'ekyombo abantu 20 ne basimattuka. Oluvannyuma lw'obubenje bw'okumazzi okweyongera, poliisi etegeezezza nti egenda kunnyikiza ebikwekweto okulaba abatambula ekiro. Kidiridde minisita ow'ebyenguudo n'entambula Gen. Edward Katumba Wamala okuyisa ekiragiro nga 11 omwezi guno obutakkiriza binaala kutambuza abantu mu budde obw'ekiro. Okutambula ekiro kwe twagaanye kwa binaala ebitambuza abantu n'ebintu. Abavubi abagenzi okujjayo obutimba bwabwe ababeera ababiri mu lyato abo tebalina buzibu. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya poliisi e Naguru, omwogezi waayo mu ggwanga Fred Enanga agambye nti bagaanye okutambuza abantu ekiro olw'obubenje obususse. Oluvannyuma lw'obubenje obungi okubeerawo ku nnyanja ez'enjawulo naddala Nalubaale, poliisi etwala ebidduka mu mazzi ekya marine kyavaayo n'ekiragiro ekiyimiriza okusaabaza abasaabaze mu budde obw'ekiro. Alabudde abakukusa abantu n'ebyamaguzi nti amateeka ga kubakolako. Enanga ayogedde ku kabenje k'eryato ery'emigugu akaguddewo naye ekirungi abantu bataasiddwa nga babadde bagenda Ddolwe. Ebyombo bino byakoonagana mutwe ku mutwe era ogenda okakkana nga ebyombo byombiriri bibbidde. Agamba nti babadde tebalina ttaala era ekinaala kyatomereganye n'ekyombo ekitwala omusenyu mu bitundu by'Ebuvuma n'ebibbira mu mazzi. Ebyombo bino tebibeerako amataala oba kye bayita navigation lights, so ebibanga bitambuza abasaabaze awamu n'ebyamaguzi wabeerawo obulabe obw'amaanyi mu budde obw'ekiro. Abavubi bataasizza abantu 20, 6 ne baddusibwa mu ddwaliro ejjinja okujjanjabibwa. Mukama yayamba ne bataasibwa abavubi bano, naye 6 mu bo poliisi yasobodde okubongera mu ddwaliro ery'ejjinja Regional Referral Hospital. Enanga era ategeezezza nga bwe bagenda okukola ebikwekweto mu bifo we bakolera massage oluvannyuma lw'okukizuula nti ezimu zikolebwamu ebyobuseegu. Kidiridde poliisi okukwata abantu ku Cloud9 Massage Parlour okuli Nantume Patricia n'abasaasira Hope Kibirige Douglas olw'okwenyigira mu bikolwa ebitajja nsa. Twakizudde nti babadde ate beenyigirwa mu nkola enkyamu ey'okuyingiza abakozi ab'obuwala mu bikolwa eby'obugwenyufu. Enanga agamba nti bano basuubiza abantu ebitaliiyo n'okubakako okwebaka nabo. Amawulire gatandise okulaga nti mulimu massage parlour eziwerako oba ebifo bya massage ebigenda ne byenyigira mu bikolwa eby'okutyobola eddembe ly'abawala. Enanga asabye abantu bonna abalina okwemulugunya ku massage parlour okuloopera poliisi. Okuba essimu zaffe za National Operations Command Center ku namba 0776 999 336. Mu ngeri y'emu poliisi ekutte munnansi wa Kenya Johnson Akato Rampando agambibwa okubamba mutabani we ku miti ng'amusibye emiguwa amagulu n'emikono n'atandika okumutulugunya n'atuuka n'okuweebwa ekitanda. So taata ono yakwatiddwa ku kikolwa eky'okutulugunya mutabani we. Mutebe Sulaiman yakusakidde eggulire lino.